Kale weewaawo totuuza bwongo buli lunaku olwokusatu wano ku Data TV essaawa ebeeremu yennyini abo galabye ge bakolako abalenzi bagakuŋŋaanyizza ne batuuse ne Bungereza akati nno olwaleero ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi naye ffe tugamba totuuza bwongo bireke bitambule bigende bidde eno gwe weetetenkanye mu mutwe wojja okujja ekyamagezi mu nsi eno ndisaba kini mayanja nga bulijjo omuweereza wammwe ne menta waffe Kookiya Bwongo nanyini bigambo kagonjawo ebimu manyi ajafuna mangi nnyo babuzeeko tuve wano abantu ba Data TV mwebale kukola tuli basanyufu nate okukomawo olwaleero ababeera ku WhatsApp omukutu WhatsApp group yaffe yatotuuza bwongo yatotuuza bwongo tubalamusizza abali mu Uganda yonna abali ebweru Saudi wali abali Emirates waliwo abali mu UK abamulala bali omukwano gwange ali Maryland Kizito Adam yangambye nti totuuza bwongo nje sangako ku YouTube nenga Wamala Moses akola omulimu gw'amaanyi kitambula ate streaming live ku Facebook kwebiri ku Instagram Twitter buli kimu kitambula none songa eyo buli omu gy'oli totuuza bwongo waliwo ali South Africa mudani yangambye nti kakati mutubuulire totuuza bwongo mutuuzi oba mwe mutuuzizza obwongo oba ffe tutuuzizza obwongo ne mugamba olwaki tibingi nnyo ebituggwako negamba ate nageza okulamenta agamba tutunulire awo ettaka lya Afirika va ku kino ekya mass wasting nti landslides zitwala buduuda ne waliwo abalitwala ettaka lya Afirika nga ffe tutudde tutune kye tulikolerako tuli n'ennyani nga liweddewo tukwatirwakaawo kinene nnyo ate kikulu nnyo kubanga ettaka kye kintu ekitagaziwa terikula yali yakyogera the cost of land is zero bwe bakyogera niyo olwaleero bw'ogenda okugula ettaka ogulya mu billions simanyi what do you buy land oba the quality of land nedda ebuzibu obuli ku ttaka kwe kuba nti nno it doesn't enlarge terigaziwa ate abalyetaaga population ekola ki egaziwa tesobola kukolayo ttaka ddala kati ate awolowooza Abamerika Abarussia God made money made Poland tugende eri kuleka Victoria tutandiko reclaiminga ate nga nneme tukyankalanya kakati abantu abalengedde ewala bagamba kati nga America etandise okugenda ku Mars America China India kati buli gye batuuka nga bateekayo bendera yaabwe balabo basobola okusengayo era bakola research ojja genda okwekanga ng'abantu badduse bagenze eyo abagagga kakati waliyo tusigadde wano ate kati kijja kusigala ate tosigala ki ate olina okusigala mu Africa teriyo nsi nnungi nga Africa naddala eno Uganda bwe tulizuulayo esinga eno teriyo kubanga Uganda yensi eyina essaawa 12 misana essaawa 12 kiro yensi eyina SC nga totaddeeko free simanya nga tolina byuma empewo eyitawo buyisiika ne bw'oba ovuga emmotoka osobola okugula emmotoka empewo neyitabo nga ya SC waliyo ekifo gy'ogenda ng'ebbugumo eririyo lisaanuusa eccupa y'amazzi ne mu Europe eccupa y'amazzi Abafaransa temperatures nezambuka waggulu 46 kituufu bano mikwano gyaffe abali ewa Jair Bolsonaro omusajja mu Brazil omuliro gwakidde kati weekends kusanyawo ate kati eyo nno ekyekibira ensi yonna ekirinamu interest Amazon era waliyo company I think oba nsi ya Netherlands ya suspendings obuyambi eri Brazil olw'okuba baga b'ekibira tutase ekibira kubanga waliwo connection wakati w'okubeera n'ebibira n'okubeera ne SC etali ya byuma erinakyo gwekyo gita kyakusaaga omuntu n'otuuka mu mabira n'owulira obuwewo obw'obulamu obw'enjawulo nogati Mukama Katonda era bannayuganda bakola kinene nnyo okusevinga mabira 2017 because omwo mwe muva obulamu
bw'oba tokimanyi genda kunga mu nsi zino ez'e Dubai ofuluma omukka gwonna omanyi yakulemeramu ekiwendo ekyo kyagala kugenda mu ebyo bagasitanda basitange abantu sitube onalabo kende ukyamuzida man yakulemeramu ne bawakanya nedda tulindeko. In the world we are struggling. It is how can I say, kwegamba oyinza ogamba nkole kino oba nkole kino ogamba njagala economy okula ate njagala environment kiki kitambula which works, which one should I sacrifice? Bagambye omusota guli mu nsuwa samusota guli mu ntamu bw'obukuba tolya bw'oguleka tolya kati abo bali obuzibu ate oyinza okulaba n'abo abaali baproperinga mabiro okubeerawo balina bagamba economically wano tuyitawo naye ate bano bagamba environmentally wano tuyitawo kane tugamba where is opportunity cost tuweyingemu tulabe kati awo wali obuzibu tugamba can economy overtake environment negwe onziza mu environment tuli ku bugagga bwa ttaka ate liri ttaka waliwo gwe banenyumya naye wano wamala Moses ne mugamba kati waliwo atunda ettaka wansi omulala n'agamba nti wano mu bbanga empewo eriwo omulala waliwo omusajja yagamba wano tyagenda kuzimba oluguudo oluve mu Kampala nani teluyise ku ttaka lya Buganda tutuuke Koboko n'abuuza geduyisa luddawa konze anti ndoza yalowooza nti wano mu bbanga bw'oyisawo fly over otoyise ku ttaka ani yagambye akati nitwerabira nti anything formula fixed on land is part of land. Omusajja omuki yagamba mu mateeka eri yali lawyer wange Makeera and Makeera owa Makeera Company Advocates ne mukwano gwange Lubega Media gibangamba quick quid plant anta solo sedate anything formula fixed on land is part of land. Gwoba oyisiza oluguudo mu bbanga naye ng'ekikondo ky'oluguudo ekyo kiri ku ttaka wano kitegeeza ettaka eryo lyeryo. So that land, oluguudo is part of that land olutudde bwe kiri ate ne space kati ate obuzibu bwe tulina wano mu Africa tulina land ne space si yaffe ate nyegitwala eyo nayo lebo tulikyogerako olulala space eno ogiraba gye tuyisizaamu ennyonyi yaffe negera e Kenya netuuka space eno waliyo kati abagicontrollinga abatali ffe kati waliwo kale Civil Aviation Authority ennyonyi bw'eba eyitawo egamba nti no tukulaba naye ate waliwo bweweyongerayo kilometers waliyo ga satellite ganene bannasa naye nga tosobola kati kankubulire business ezitabuse wano government ng'ezistrugglingako okuziyingirako control okuzifunako control like Uber Uber sente zaayo Uber headquarter eri mu America Google America kakati osasula wano akasente ne kagenda kati nga n'omusolo togulaba omuntu ajja mu space yo n'akoleramu sente nga tomugjeeko musolo tudde ku ttaka wansi balitwala ngambye liggwawo balitwala nze ngamba liyinza okubansi westingi landi ettaka teriggwawo naye abalikozesa lifuuka sikasi buli lwe tweyongera obungi oba buli lwe tweyongera obungi tulinyigiriza ate obuzibu obuliwo abagagga kati gye bujja masa actually abagagga batandise bagula yika 2 ne bakufunza ne bagula 3 ne bakufunza kati gw'oli munaku olowooza nti okutunda ettaka kujja kusolvinga ebizibu byo. What can I do? Bwemanga baneetoolodde bwe bati bakugamba naawe ovaawo anti kati ekyo nagamba nti bw'otabwera bakuwamba lengera wala naye ate nga mweno program tugamba nti tosobola kulaakulana ng'olowooleza mu kutunda ttaka you a resource kyobola tugamba totuuza bwongo yiiya kyoteeka ku ttaka eryo kyoteeka mu ttaka eryo oba yiiya new ideas actually bw'oba otunuulidde ensi ezikulaakulanye edda balwananga nnyo ku by'ettaka ttaka nga resource kati abazungu babivuddeko eby'ettaka nga resource kubanga tebakyalina kati bw'ogenda e Germany tokyasobola kufuna poloti 2 ku 2 1,000 nga toyina billion tuli mu greenhouse nga toyina oba miliyoni ng'ebyo kizibu nnyo okufuna ettaka erya wansi e Germany era kyokolaba abantu abasinga ogenda waggulu n'ogulayo ku apartment bulumu 4 waggulu ku nju yaani oba gavumenti ezimba oba estate zizimba kati waliyo omu Germany eyajja ewange n'angamba nga muyina wano omukisa
mukyagula ne wansi osimbe ku muyembe ewaffe confined in an apartment. Kati abayina emikisa tugamba tandika okukuuma ekyo ky'oyina. Awe tugamba totuuza bwongo. Tandika okukuuma ekyo ky'oyina. Eyo ensulo y'obugagga bwo. Yentandikwa soko ove ku nsulo. Oyagala ate kudda akatabo kange ensulo ngazi. Yentandikwa kubanga bw'oba tolina w'osula ate tosobola kulowooza bulungi. Bw'oba opangisa bupangisa tosobola kulowooza bulungi. Osobola obwongo bukwetu bukulowooza landlord era 28 landlord era 29. Ate obeera tolowooza. Kakati omuntu yenna ow'omutawaana olina okugamba nva wano wembeera. Kati oyinza okusanga abakulu b'ebika abatunda ebijja. Abatunda ewaabwe. Otunze ebijja byonna etawuni ebasende etawuni etuuse ku bijja. Ate mukyayagala okuziikawo. Kati olonzibewo ntya. Tawuni ejja esembeera. I cannot fight development. Yejja India. Kati kya mirundi ebiri either mugenda ne mugula landi ewalala ne mutandika ekijja oba ne mutandika okubeera ng'abayindi afa gwe mwokya. Ate lwaki weesika? Lwaki weesika? Konti siza mbale manyi ko ligwe bayokya. Gwe cremation. Cremation abayindi bagikola ki? Oba olizuukira. Kakati ate kuba tugenze wafada lugende wafada kibi ne mubuuza wafada maka ne mbabuuza oba ewa Monsenyere Kasibandi ne mbabuuza tomikisinga nnyo bya religion inakula tulizuukira ekyo kibuzo kibulize mu church okay awo nzizizaamu amaanyi wale kusabira omulabirizo omujja gubalonze ne tumuyoza omulabirizo omujja the most right reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalu cause tumuita his lordship the most archbishop yesabalabizi w'ekkanisa ya Uganda ey'abantu bonna eri ebuna wonna ebigambo by'ebitwe bitambula twagala okuyozayoza bannaffe abakristaayo abalabirizi mwenna babadde mu kulonda n'enteekateeka yonna bwetambudde tusubire Mukama Katonda ne mwemutuukirivu abadde kumpi n'abafuuyirira ebintu ne bitambula bulungi bwe tutyo ekkanisa bwesazeewo tutambule tulabe ate naye bwatutambuza omulabirizi abaddeko Ssabalabirizi Ntagali alina watutuusizza twagala tuvaawo tweyongereyonga ekkanisa naye ndowooza tulina bingi nnyo ebyokuyiga mu ngeri kkanisa gyezikyusamu obukulembeze after 7 years oba after 8 years omuntu n'avaawo ne balenda omulala 65 years nawetayalinga kubanga oba oweereza Omukama ebbanga ddini kati ali kukolako ku mirimu emirala egijjo owummule ensekwe tuve tudde ku ttaka wano ekkanisa naye ina ettaka kakati waliwo ensi bagiyita Greenland. Greenland edda ye wabeeranga ice Eskimos eri waggulu biiguru. Kakati obuzibu obugudde mu England ice atandise okumeltinga kubanga waliwo obuzibu bwa climate enkyukakyuka y'obudde batemye emiti kakati edda mu World War II ozeeyo nawe 1945 Abamerika baali bagifudde beesi omanyi kiri so strategic weri so strategic kwegamba otegerayo omulabe kakati Eskimos bagenze bakula kati ate efuuse ensi ne ice agenda akyuka kati wabaddewo ennaku zino embiranyi nga ensi eyo eya Greenland egenze China esike ba investor basime mineral investor bava China kati America egamba ho eno landi tugyetaaga era Trump yabadde agamba mbu abagimuguze naye kakati abensikimo n'abadanish obwongo baabikula dda tebatuuza bwongo omanyi bamugendera tetutundawo it is not on sale. Omanyi abantu bangi nnyo batumbako ettaka wano mu Uganda ne mu Africa nga bajjajjaffe batuuziza obwongo ettaka lingi nnyo lyagenda mu bacolonialist eddala ne ligenda mu bazungu naye ekyo nakyo si kyekikulu ennyo kubanga one time Katikkiro wa Buganda yagamba mugamba mutya nti ettaka balitwala
ani alyetisse mukutiya oyo gola balitwala mukutiya akube kiroka alizeyo agambe ettaka ani alyetisse alikozesa jaddirekawo mwe mukole buki bukozi naye ng'olina wooli kakati kikulaga nti ettaka lifunda ate abalyagala be baki be bangi ate obuzibu tubeerenga bali abaganye Trump okugula akazinga obuzibu obuliwo abantu abamu tebamanyi value ya ttaka agenda n'afuna landi ye bambi n'agitunda obukadde 3 n'alowooza nti naafunye kinene ate nga tamanyi nti solution y'okukola sente teva mu outside source eva munze ennono eri bagyerabira waliwo gye twatambulirangako ettaka lino banka mulimu y'ekijjulo muliwo temu obugaga bukulukutanga amazi endowooza yavaawo bagyerabira naye ate by the way ebyo ebigambo bigazi omanyi oyinza okuyimba naye okugjamu ekintu mu ttaka oteekwa okuswetinga omanyi abantu abasinga twogera bwogezi naye tetumanyi kutaaninga bye twogera into action ettaka value y'amaanyi naye n'okulijjamu sente nakyo si kyangu naye ate bw'otobeera nalyo obeera poopa omayuze poopa ye mwavulu nkupe lukyolo nga bakugoba bugobi eyo mponga byoya kakati tugamba abantu mwegendereze nga mutunda ettaka ekyo kyo nkibagamba kobeere mu Northern Uganda kobeere kyotunda tekidda kati ate obuzibu obuliwo amaanyi abalala tulwana eno ettaka balitwala oguza nakyo kikulu nnyo ate kati Uganda egenda kunyuma ojja kuguzaawo mu China sina mu China Uganda is the United States of Africa kakati omusudani bwajja n'agula omuyindi bwajja n'agula kubanga waliwo natural environment ennungi omukongole bwajja n'agula agula tavaawo kakati obuzibu buyinza okutuuka nga Ugandans are orphans in their country nga bannayuganda bannansangwa ba wano tebakyalina ttaka naye nga tusaaga ligenda mpola ate bw'oba toyina ttaka toli munnansi nze nkubuulira indirectly toba munnansi waawo tolina weotudde wammwe tolina weotudde ogenda okusasula waliwo empapula zogenda nibakugamba juza wano nibakubuuza ebibuuzo onagamba tubuulire kati nga ogenza okufuniraga muntu nakugamba taatawo yaani gwani nze gundi taatawo ye gundi jajjaawo tuweeyo bajjajjaawo ga 3 naye kati ekirungi balina kyebanoonya okola nti oli munnayuganda ekyo kirungi naye tekiyamba ne bwoba oyina ennyiriri z'abajjajja nga 100 naye nga tolina woosula tolina gye bakuziika otusanze abantu nga batunda n'ebijja ebyabwe nosanga omuntu nga atunda maama we nagamba nze sikumanyize ndi musika nga tebakimanyi nti no oyina kugattako bugasi luli twayogeranga atunda wano ng'alina waaguza awalala kirinako kiyambira obanga waliwo yagula awalala wayagala okudevelopinga n'asalawo atunde wano oba obala naye nze nkubuulira olina okubala nnyo sente z'ettaka abazifunamu batono okujjako ng'ozifunye n'okola ekintu ekirala n'ogula ettaka naye nze ekikulu kye mbadde njagala okutuusa omulamwa gwe njagala ogamba bannayuganda obutatuuza bwongo nti bwe weemalako ettaka ogenda kutta generation yo ate mukitegeere nti Africa naddala Uganda waliyo abajagala bwe baba yabalema okugikolonizinga politically bajja kukozesa sente bagitwala kubanga waliyo Jammeh yagamba mbu ku parliament kyali kibanja kya maama we mbu nga bajjawo ffene kati ne mugamba gendawo wanule ffene bajja kufubutulavubutuzi waliwo ffene aliwo ettaka manye erisinga wano Mukampala lya mwami Gundi yafudde mwana w'omwami bali bananye ettaka wano Mukampala be bali naye akyalina weera ettaka lyabwe lyali nze nakula ndaba oli eri ku Gundi UTC we zaali awali mukwanakedi ng'obwasengusa okukulubya
ettaka lyonna liryawo naye era bakyalinawo kubanga bamanyi ebyettaka bali ku liizi tebatunda balengera wala atalengera wala atunda butunzi yagenda bugenzi agamba abaana baliraba ebyabwe naye n'otomanya nti abaana bajja kubonaabona anti mukwano gwe yabapika tulyezoote tulyezoote ali kule bwonda tulyezoote agamba obulamu bwa kiseera by the way lyako kyolidde naye tekitegeeza kino otunda ettaka n'obulamu omanye eyo bagiyita Epicurean philosophy bagamba sanyuka obulamu bwa kiseera kubanga ojja kufa ate okufa toweraliikirira kufa kubanga okufa bwe kuba kuzza obulamu tebuliiwo obulamu bwe bwa weewuli tewali kufa therefore enjoy okufa bwe kulijja ng'ofa abantu bakwegamba this is a philosophy of life tekitweraliikiriza nakamu otyo nkugambye oli atunze wali alina wazimba omulala atunda kireberebe mu bbanga sikiinaako buzibu okubeera nga omuntu yenna oyina akantu koyinawo ak'ettaka naye kenjagala omanyi tulinga abagenda mu break njagala okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti waliyo ensi nga zitandise okusponsalinga bajje bagule amawanga gasindika abantu bagule wano because era gye bujja mu maaso kati nga Sese Island okulinaana leke Victoria ati waliyo Bidco msooka ove ku Bidco those are investors naye lindako emyaka egitasukka 15 aga ojja kulaba ng'omunaku takyasobola kubeera awo naye nga n'okuyingirayo osasula therefore bw'oba oyina k'oyina kakuume okadeveloping ate bw'obeera nako kateeke wali otandika obutatuuza bwongo oyiye engeri gy'ojja ssente muggwe otandika okudeveloping ekintu ekyo wetugenda okutandikirawo nyini njagala amakubo ga developinga tukozese makubo ki kubanga engeri y'okuzimbamu ebintu ebimu si nnyangu tubonyebonye wano tutuuza ettaka ne tusoma nomaliza okusoma nga tolina wootandikira netubonabona buli kimu bw'oba mumaliza okusoma bagamba emirimu mugende muyiiye emirimu tugiyiiya ne bigaana katujje tovaawo